Omugga guno gwantamye emmotoka kati gwayina egenda kutonya gasale ja kulaba embaga wa sogera ddala wano kana akantu kagenda kugwamu wano wagenda kugwamu olaba olwedde lwamaze ddosalirira sayidi y'eno. Ennaku eri mu bannayuganda buli omu waali gaakaaba gaakomba. Oyinza okuba okyakwatibwa ennaku ku bantu abali emitala w'amayanja abadduka e Uganda nga baddusa embeera, naye ate bw'otuukako wano e Uganda kyokka ate n'abasigala e Uganda bakwasa ennaku nti bw'olabako enguudo kwe batambulira wennyamira, bw'olabako amalwaliro gye bajjanjabirwa tewali wadde ebikozesebwa, eddagala temukyali wadde. Kyokka ate bw'otuukako mu masomero bannayuganda ge basomeramu oyinza okulowooza oba Uganda bagiyamba buyambi bannayuganda tebawa misolo. Kale ne bikusobera kubanga buli ky'otunulako weebuuza nti omusolo gwe tusasula gulagawa, kubanga bannayuganda babadde bakyakaaba olw'enguudo ezibomoka. Katonga yabomoka ye basobodde omukubirira kale ne babeera nti olwalina emmotoka kati zisobola okuyitawo, lwa nsonga nti olwo oluguudo lugatta amawanga, lugatta eziva e Rwanda nga zijja okukola ebyensuubulagana ne Uganda okujja mu kibuga Kampala. Abava TZ lwe lumu lwe bakozesa, kati ddwo kyayambyeko nti kyayanguyidde abantu okulukola n'olaba nti kati zisobola okuyitawo. Tubadde tuli awo ne tutuukako e Nakifuma, oluguudo olugatta abasuubuzi abava e Luweero okugenda mu disitulikiti y'e Mukono bwe batyo bagende paka Jjinja n'okweyongerayo. Oluguudo lwe bakozesa bw'olulabako oyinza obutalema kwennyamira kubanga luno oluguudo luyisa abantu bayitirivu, luyisa entambula nnyingi ez'ebyamaguzi, naye olwaleero nti n'abali ku bigere bennyini nnyini baluyitako nga beeraliikirira. Kati weebuuze nti emmotoka eba ekyasobola odduyitako. Aba boodabooda bwe batuusawo abasaabaze baabwe basooka ne babajjako boodabooda ne bazisindika ne baziyisa buyisa mu mazzi olw'embeera embi gye lulimu. Bw'otuukako mu luguudo luno oyinza okulowooza oba teruli mu Uganda. Bwe bakugamba nti luli mu Uganda oyinza okwebuuza oba abantu baayo bo gavumenti yabeerabirira ddala. Bano nno mu nsisinkano ebadde ekoleddwa MP wa Byamunaanika ng'olwo munnakibiina kya NUP amanyiddwa nga Honorable Ssekitoleko Robert awamu ne munne Simbwa Fred Kaggwa era naye wa NUP ng'ono naye atwala Nakifuma kubanga oluguudo olwo lwe lubagatta lwe lulinga olubaawula, naye ng'ate lugatta nti abantu abamu bava eno e Luweero Byamunaanika ne bajja ne bakolagana n'abantu b'eno e Nakifuma Mukono side mu byensuubulagana. Kati abantu abo basisinkanye okulaba nga bo abakulembeze basaze magezi ky'okulaba nti oluguudo luno wakiri gavumenti ekwatibwamu akafansonyi n'egamba nti keruddaabiriza abantu basigale nga batambuza emirimu gyabwe bulungi. Mu kusisinkana kuno batuuse nga nabo beebuuza beewuunaganya nti ddala oluguudo luno luli mu Uganda. Ye bwe luba nga luli mu Uganda nsonga ki eruleetedde okufaananako bwe ruti ne luba nga terufiirwako nti abantu abakozesa oluguudo olwo bo si bannayuganda tebalonda oba bwe baba balonda tebawa misolo? Beebuuza nti bwe tuba nga tuwa emisolo ne babeera ng'ebyentambula bifaananako bwe bityo, ne wabeera nti nno amasomero tewali mu ggwanga, ne wabeera nti amalwaliro temuli ddagala, ddala ssente bannayuganda ze bawaamu omusolo zikola ki era ziragawa? Mu butuufu buli omu abibuuza munne ng'atabiraba, naye nga byebyo ebiriwo e gavumenti etwala eggwanga mu maaso. Era beebuuza nti omuntu wa Uganda wa wansi ddala aganyulwa ddi mu gavumenti eno? Kubanga w'osanga nga buli kimu kyadobonkana, munnansi abonaabona ng'atayinaako babe n'abulwako abayamba. Kati sooka otunulira oluguudo olwo olabe enfaana gye lufaananamu. Tekikwewuunyisa nti abantu ba wano baleeta ebimotoka okukola oluguudo luno, tulakita baziteekawo okuguumalizaako abantu, nga beebuuza nti kati bwe baba baleeta tulakita ne baziteekaawo lwaki zifuuse ebimuli ebirabwako kubanga zapaakingibwa ziri awo ku bbali. Beebuuza nti bwe bazireeta baali bazireese tuguumaaza kutusabirako kalulu aka 221 kuba bakugamba nti ebbanga lizimazeewo tulakita ezo liwera. Ne weebuuza nti bwe ziba tezaakola mulimu gwazireetesa ye lwaki tebazitwala mu bitundu ewalala ne zikola? Kale kyenkugambye nti byonna bibuzaabuza ate bisobera. Naye nga bw'olaba omwala guno gutwala abantu, gutwala ebisolo, boodabooda ezibulidde mwala ogwo tobala kubanga amazzi mayitirivu obungi gasinza abantu amaanyi weekanga gakututte. Kati embeera eyo obunkenke abantu beeyo batambuliramu. Jjukira nti emmotoka z'ebikajjo zibadde ziyita ku lutindo olwo
naye kati okuva lwabomoka tewakyali mmotoka esobola kuyitawo nga yabatya nabo okugwa mu mwala guno. Kakati weebuuze nti abantu bannayuganda abantu bakozi bawaddeyo obudde bakole banoonye akasente akeebeezaawo bongere n'okugaziya ku misolo gye bawa gavumenti y'eggwanga. Naye kakati bw'obasalako enguudo nga zino kwe badde batambuliza emmaali yaabwe obanga abatumye obutaddamu kukola kuba kati waliwo nga luguudo lubadde lubanguyira kitegeeza nti olwosazeeko kati ate emmotoka ezinasobola okwetooloola okumalayo zigende Jinja zijja kuba ntono ddala lwa nsonga nti babala amafuta ge bavuga okwetooloola gaba mangi. Naye ng'ate ettani y'ebikajjo gyatwala ogiguze $670. Kati bo abantu banaddamu batya amaanyi agakola era baneegomba batya okusigala nga basasula emisolo ne gavumenti esigale ng'ebeerawo ng'efunamu era ne bannayuganda basigale nga beefunira mu gavumenti yaabwe nga bagyenyumiririzaamu nti ebagasizza ebawadde emirimu bakola. Bwe baba ng'enguudo tezifiiriddwako kitegeeza n'ebyenfuna by'eggwanga oba obisazeeko kinene. Naye bannaffe abatutwala ndowooza ekyo tebannakirabamu kuba ati enguudo zino bwe ziba tezifiiriddwako ani agenda okuzifaako? Abantu ba bulijjo bazeekwatiremu balina obusobozi nti nedda. Kati bagamba nti Museveni takoze kimala kubanga enguudo zino ze zimu kuzigenda e Luweero, naye kya buswavu nnyo okulaba nti Luweero talina nguudo zirimu magezi ng'ate bagamba nti Luweero gye yalwanira. Kale ne bagamba nti waakiri yandikoze ez'eruweero bw'aba ng'endala zonna aganya ozikola yalikoze ez'eruweero kubanga ye yali entabiro weewali entabiro eyamuleeta mu byobufuzi bw'eggwanga bwafutubaliddeko ddala emyaka 38 gy'amaze mu buyinza. Nti waakiri abantu beeyo yandibaddizza nga bakolera enguudo nga bakolera amasomero amalungi nga baterawo ebyensoma ebyenzijanjaba nawe waakiri bamuganyulwemu bamanye nti newaffe gye yasinziira naye atuddizza kubanga n'abantu baabwe baabawaayo era ne bafiira mu bintu bye batamanyiiko. Bo bye balowooza nti bewaddeyo okununula Uganda kumbe nga bayambako omuntu olw'ebiruubirirwa bye. Kakati bagamba nti n'obuwanga bw'abajjajjaffe abaafiirira eggwanga bwonna buli ku ngulu tebuyambiddwa tewali abufuddeko ekifo baabuteeka bonna kati wonna wafu wazibu nga bagamba nti waakiri n'oluguudo lwalowooza nti atandise oddukola era sayidi eyo baakolako katono nnyo naye lwabalemerera okumala. Kati beebuuza ddala kikyagenda okusasula ab'eruweero gye yalwanira abasasuddemu kubawa nguudo nfu balemere kuddamu kubako bizinesi nemu gye bakola? Bibuuzo wuliriza ababaka b'NUP bwe babadde ku nsonga eno nga batabuka. Kubanga ate kati okulaba nti gumaze kumpi omwaka mulamba nga tewaliiwo kigenda mu maaso bakwasizza amazzi n'ebirala ebitali atugambye amazzi si naffe tubadde twagalira ddala okusisinkana bakama bannanyini contractor abakwata oluguudo luno batubuulire buzibu ki bwe basanze kubanga abantu baffe bafa lino ekkubo likozesebwa ensonga z'obusuubuzi. Olaba nti abantu b'eruweero n'abantu bamukono wano we bagattira ebyobusuubuzi. Abantu abamu basuubula Luweero abalala basuubula eno Kasawu. Kakati embeera etukutta abamu abantu balimira eno wa Mwamisa Kitole Kabalala balimira eno ate wange. Kakati n'abaana abamu basomera eno abaana abalala basomera n'embeera ng'enkuba etonye nga amazzi bwe gabeera wano bw'oba tewakyali kusala bizinesi ziba tezikola abantu bafiiridde wano mu mugga guno bayitirivu. Emyaka ng'eno emabega omugga guno gwajja ne gutwala buli kimu ne gutwala bodaboda z'abantu gututte emmere gututte ebintu birala buli muntu n'abeera ku bunkenke. Naye ekyewuunyisa kati ebbanga bwe ligenza ate lyetooloola gavumenti eringa eyakivaako bakontrakita tewakyali abafaako kakati wali tuzze batubuulire. Naye ekyewuunyisa tetusanzeewo yadde n'omu. Ekiragira ddala nti omulimu guno nga bagamba nti omwaka mulamba n'ebikolebwa byennyini biraga nti nno gwayimirira dda bakontrakita baalekawo bulesi b'emmotoka byabwe kukwatirako mulimu. Atubale twagala tubayambe ate nabo bayambe abantu baffe batubuulire ebizibu bye basanga naffe tubibuulire minisita tulabe engeri we tukwatira awamu abantu baffe okulaba nti nno baddamu obusuubuzi bitambule. Wano wayita emmotoka z'ebikajjo wayitawo zino ezitwala omusenyu ezitwala amanda ezitwala seminti buli ayagala okusalako wano ng'ayagala okugwa Eruweero ng'ava Jinja wano wayagala okukola ki wayagala okuyita. Naye embeera eno eriwo abantu abamu bafiiriddwa bizinesi zaabwe nga zigudde mu mazzi muno eyo loosi n'ekola ki eyo loosi n'ejja emiranga egiri wano era gye gitulese okulaba nno tutaasa abantu baffe. Twagala kusaba kati olwaleero gwaffe tugukoze mulimu mbaka palamenti mirimu gyesatu okulondoola okulaba emirimu olwaleero tuzze okulonda ne mubaka munnange
tujje tuddeyo tugaye nti eri bye tulondoola baasuulawo ebintu ne bigenda oba kontrakita ye yatubba bamukwate oba gavumenti yetaasasula naye ejje etuweere ekifaananyi kya wano gamba nti ffe nga bwe tukola ebitaggwa kuba kati mu kitundu kino Museveni talinaamu luguudo zonna ayogera bwogezi era n'olwaleero lwe yali agezezzaako luno era lwamulema talina kintu kye yali akutteko mu luweero n'olaba n'obuwanga era bwe yayitirako okufuna nabo buli bweru otuuka ku masomero taliwakwata agaga era geegagwa enguudo ze zitaggwa abintu bye byonna kati tuli kubanga oba alinga asiibula oba akola ki